Mukaweefube w'okufulira abaserikale ba poliisi amayumba, kampuni ya Staunch Machinery edduukiridde ekitongole kino n'ebintu ebikozesebwa mu kuzimba amayumba. Bano babikwasizza Ssaabaduumizi wa poliisi ya kuno General Kale Kaihura wali ku kitebe kya poliisi e Naggulu mu kibuga Kampala. Bino bigenda kukola mu kumaliriza omulimu guno ogw'amayumba e Nateete poliisi mwesuubira okubeera. Kampuni eno eva mu ggwanga lya Lebanon wabula nga eddukanya emirimu gyayo mu Uganda okuva mu mwaka gwa 2009. Mu biweereddwayo mulimu obugaali, buwilbaalo, ebyuma ebitambuza omusenyu, ebyuma eby'amazzi n'ebirala ebikozesebwa mu mulimu gw'okuzimba. General Kaihura bano abasiimye bya nsusso era ne yeebaza nnyo olw'omutima omugabi gwe balaze ekitongole kino. Okay, thank you. And it's no wonder that we are revolutionizing construction in this country. We are bringing drastically the unit cost of construction. Drastically. From $800 per square meter to $350 per square meter. Thanks to our engineers, police engineers. This is very exciting. It's a movement, a new revolutionary movement. We can do it. We ourselves can do it together. We can do it. And that's for me which is an energizing. Please, I call upon Uganda to emulate this spirit. Alipoota eno ereeteddwa Goretti Kagaba ku WBS TV